kakati nezyambagamba why is it that president asindisa abamaje mu poliisi ne bw'anaateekayo ekikumi ne bw'anaateekayo ki embeera tejja kukyuka. Lwaki? Embeera tagimanyi. Anti namugamba nabagamba teri embega toyitaga nti yiso ejja kukuleetera ekituufu nga beeyogerako oli nabo. Abagala okusuula Museveni yali nabo, tewali musiru agenda kwogera okujjako ng'abawadde omwenge ne batamiira. Sitatimenti ezo zisobera abagala okusuula ekintu beetoolodde nnyini kyo. Abanaamuwa amawulire balina kuyita ku bamwetoolodde okuwaabira beetoolodde. Mpulira nze n'omukisa waliwo omusajja wa magye alabika ayagala nnyo Museveni naye data gy'alina bw'agikubuulira mu Uganda tosulamu. Yatuuka newa Mekamanda n'atuuka nawa ate guruupu ate nekanga Mekamanda tuyinza okukugoba. Ebyo Museveni abimanyi. Ekitegeeza bino byonna ne bw'onooteekayo abamagye in fact bw'onoddira emmotoka enkadde n'oteekamu ekyuma ekipya ate kitta bino. Tamali njagala otegeere Museveni tasobola kutuula butuuzi ng'alaba ekintu kyonna. That's why alese abamagye balowooza nti bakyalimu ensa. Okimanyi nti president naye eno situation tannagitegeera. Ati kyejagala Museveni bw'onyonnyodde eyahandolinga situation ziri kino nga kigambye. Luli yafuna obulwadde bwe yafuna cause. Waliwo ensonga. Naye kaakati President one is suffering. Olaba Uhuru Kenyatta nti tebakwanda president. Uhuru Kenyatta gino emyaka tagifuze. No kuba agenda luta alwana abava mu kitundu kyawo balwana babuuza gwe bwogendo tulekerani era bukulu alwana bulwanyi. I'm interested in development. Tebamukkiriza mu mawanga omuli term limits. Last term y'omukulembeze afuuka lemuddaka president mwe mutundu ya South Africa nti Zuma Mbeki Bani buli bisanje kyekisembayo ng'ogenda okugenda. Era president wa America akizibwa n'okukyala ewaabwe gye bamuzaala nti yalina okukyala e Kenya kwe kujjako gundi olulutulizo. President wa America mu ttaamu ye ng'agenda nga vice tayagala bakulembeze ayinza okuba eggwanga eddala n'alimalawo kubanga bwe kiba akafayalinga nga tekimukwatako yakola ki. Tamali waliwo sitegedde bulungi Museveni bino bimulemye bitya banne babase abantu babase poliisi emulemeredde agiwadde sabbiiti kati amwongedde sabbiiti atulaze nti talina maanyi. Anti sabbiiti agenda kwononekera bwereere. Structure y'amagye si eya poliisi ati kikijulaba ate abongera magye. Njagala nkubuulire mu Uganda mwalimu special branch nga ye intelligence nga gundi commander wa special branch meets the president every day to tell him what is likely to happen tomorrow. I see. Buuza director wa ISA ayitawo okulaba president. Budget. Kakati bava wamu bonna balina interest yesese. Mpulira. Budget. Akiteekemu ati nti ono yakuyuuya ono musiru. Amala kunjira baga nti president Museveni bw'aba yagala abaira interest ababiri nasobola kugenda kulopa munne nti eno gye tuva eri tulinayo ko byaffe byatujjayo. Era ogundi special tawadde akazibu yagamba nti yagende wa president nga chairman w'akakiiko kaaki akagundi omukazi we banne namutya yankubira esimu n'angamba nti mirundi mwannyoko nakata afudde naye ate nina ssente zo nina obukadde bwe 10 ate emirimu tegiyitambula ejyangozi kime nga ye chairman w'akakiiko kaaki kubanga naye yagenda wa president namugamba nti tulemeddwa okunyonyola obukadde 7 naye mukambabazi biliyoni 4 teyazinyonyola ng'omuwala yeefudde ateeka kyayi mu kikopo kya president kazi bw'aba afuluma bw'ati ne bamukuba tiyabba ssente zaki si zeebidiba ate nga tazibbanga yabagamba nti kati tunafuna ssente talina naye raba omukazi ono eyali ateekamu kyayi nga mbega wambabazi ateeka kyayi mu president program mukulembeze w'enkya
ebikukulabula bakubbi ekineewuunyisa mu lubiri waliwo ennyini mulimu ebyobufuzi eby'amakuli bo baatandika omulwanyisa mu 2012